Amasanyalaze ne kakioski ne nakengoye kati nenvaamu nga ndabya ka mobile money nfuneke ya time anja kugamba abali ene banindeko wa ekigogwa wengenda okuviiramu kati wenagenza ogulaawo ya time ngaliwo abantu abalala baliwo okwo kyomwami mukumbuuza nkuterekoze kuba wonna oba nteke ku account ate nga ndaba ambuuza naye akyakola kubaki kubalala nengamba kambiveeko ninyerumu nkoleshi ngende wali kati nkyuka nvaayo nkomaawo sibalaba wenkoze ekikwembalesi nampi nanyimirizaawo wa boda adatuyiseko nga agenze n'amuyimiriza najja n'amunyonyola n'omukyala agenda wano mbadde nsaba okoleshi omutwale kati nangamba bwe tutagisanga mu 14 tuyina ogisangawa oba kigogo asooka oba sikyo oba owookubiri 14 tetwagisanzeewo kigogo n'asooka tetwagisanzeewo tuvuga kigogo wakaddu tetwagisanzeewo netumalayo paka wali wansi waliwo ku kigogwa kya Mutebiraawo nga tetulina kye tulaba nabiwulidde n'abamu nawudde bagamba waawo oyo yateesa omwana ku luminati n'abamu n'okugenda mu ddwaliro jjo kuba jjo twasituseero sibona nitugendayo nga bagamba n'omwana saamutwala ku muddiro teyalwala namuwadde ku luminati naye mutwala biki kyova n'abasitudde nembakola ki nembatwalayo bakakase omwami n'atugamba tusobola ofunako omuntu ne batulagirira ekyasinze otwaleyo nga abamu balowooza oba byemba nnyonnyola kale nga sibo balowooza si byebyo tutuukayo ne bagitubikulira kamera ng'eraga we nalinnyiddde ng'era ensawo ngiina ng'eraga ensawo ngiina n'omwami yanvuze ng'era bamulaba bulungi nejja n'eraga we naviiriddeko awo kuva jjo we baatubikidde twabikidde bannaffe nga tumanyi omuntu waffe afudde tugenda kuziika leeta ne batugamba nti akoze eki abuze tubukeezezza bwankokola tubadde ne mukyala waffe era nze mbadde naye netugenda okunoonyaako era naye era tetunaba kujjayo mawulire malungi so kati kyetusaba bannamawulire okutuyamba mu mbeera eno tusaba omuntu yenna anaalaba ku mwana oba bamusudde oba aliriddawa nga muwala wa myezi awo 45 batukubire ku masimu oba bamutwale ku poliisi erinaanyeewo. Gano. Jjajja nga azaala taata. Ono ye bba waabwe. Kati oyo ye yali Mukassebabi. Oli asembayo naye muganda waabwe. Kategeeza wano jjali singa Mukama aba amuyise alina kuleetebwa eno. Aleetebwa wano. Naye kati gano amalaalo. Kigamba gatunanga. Si baki, si Basiraamu. Kati nafiirwa omuzzukulu wawano kati kabuli ezaku wezina okukola ki okubeera nono yava yakaaba abakyala be bamuziika naye agamalaalo gannaku zino gadda genda ate nkulage ewaani okwaziika munne wakati oyinza njagala oviireyo ddala nga okitegedde kati amalaalo ago ogalaba yali musajja wange baafiira kasana awo mu mmotoka naye ng'ewaabwe Rwanda abeewaabwe ne baga nti mumuziike tetulina obusobozi bugenda kukola ki kumutwala na wano ono naye era mufu
mu lutalo wano bajjanga badduka kati ye n'asenga wano yali Katuugo wali najja n'abeera mu nnyumba eno era olwafa bazza buzza wano ne bamuziika nze ngenda okudda okuva mu lutalo abamuziika bataliko banne bayinza mulondola kuba yali musajja ng'aludde kuno yaliwo ebunyole eyo banze njagala nkumaliriyo ddala nti abakuba ennina mu kibanja muno naye oyo omwana alina omutuufu gwe yawa omufu yasigala muki emmotoka yawaawo n'asooka anoonya wizigulo bw'oba oli afudde lwa mukaaga ate okaaba ku ssande kabbuli ya munne eno yakaakati yono muganda we yetuga bamwisa wetu eno yalina eri ku kkubo bamuleetera kusasala bannatumuziika kakati bajja kubuuza omusajja eyo muwuulu maama w'abaana ali wano mmanga akola agana ku nsonga ABC manyi abakazi akinsebo yabyonabira yekiteyo okojja ekituufu ekyo kubanga byonna byonna ebijjirira bimubonyaabonya nnyo okusinga omuwala mama boy erinnya eryange nze Kasule Swaliki Salongo ndi mutuuze w'e Bulanzi LC1 Katuugo Paris Luweero Gombolola. Fulawa angwe yagafunira eyo ku kibuga nze gwe namutuuma ye gyali ati Namugga nze mmanyi bino ebiriwo teyankubira era nange nali ndi mu ddiiro awo ngenda okulaba ebifaananyi kale saabigenderera nnyo nali ndiko ebitabo byange byensomasoma naye banne
abaaliwo ne bagamba nti musiba abajjaali oyo wuyo laba bagamba nti bamubbyeko omwana omufu. Ninda okugira nga bigenze byetola ne ŋŋamba nti ngakeere ku 11 ngafune bulungi, naye baana bawalwa ku TV engeri gyeri ya baatule omuliro ne guggwako saagafuna. Ebyagenda okuddirira nga batandika okubifuna nga bano abalinako ku simu ezisikasikako ewala, naye nti gyali nti yayogedde nti azaalwa Luweero era taata we ye Kasule, nti naye tetumanyi oba ddala kati kyekyo ekituufu kyaliko, ko nze wayogera ekyo mutuufu kubanga nze kitaawe. Naye ebyo simanyi kimuli kya Yesu aniko obusinge nti nze nange agamaanyi agabadde gambuzaabuzizza bwe banga gakozesa tomanya oba nnyina yamuwa omulala, naye bw'abanga wange nga kati ayogedde nti Luweero yenna mugajjaaliya. Kati Namugoolo wano otegeera otya nti afiiridde omwana teyakubira simu? Teyankubira. Na guno guliko wazza bwe ku lunaku olwo banne lwe baŋŋambako nti ayogedde nti azaalwa Luweero, essimu nali ngirese ku muliro ngenda okudda nga eriko minisikoolo, enamba yengirina zeni nekola ki nengezaako okumuddisa okumukubira, teyaliiko. Nemanya nti nga bwakirabye nti mukubiddeko anankubira, teyaddamu. Naguno guliko era tusabe lwenawulidde eggwa akawungeezi jjo ekiro noŋŋamba nti buli munnamawulire ogenda kujja gwe taata wa Jaaliya nti ye Jaaliya Jjumba nti ye ntwagala kutuyamba, njagala kujja mbeeko byenfuna muggwe konze kale era ssebo kwekukkiriza okujja olwami mbaddeko pulogulaamu nyingi ez'okuziika iki naye mbiyimiriza lwa nsonga eyo ebitambula ku mikutu egyo mbiwe ekituufu kyendi eno nga siina kyemmanyi kya Jaaliya ku kufiirwa omwana kuba yandibadde ampa ekirabika nti kino kiriwo ekito kino kiriwo ekiti nitankubirangako. Jaaliya wano yakoma ddi okujjawo? Jaaliya yakoma nga 3 mu lumu bwe tuziika munne era bamuggyeyo Kampala nga afudde mbu yeetuze, ne tumuziika era yagenderawo ku olwo olwamala okuziika. Wakati mu kujja yali bw'amulaba n'omwana nze ku lwange engeri kale abantu baali bangi nnyo wano, famire nga ey'abalamu bange baalina akabinja kaabwe baatuula wali eri, kati naffe ne tutuula wano eno ne tujja wano era omufu olwamutuusa emmotoka yanyumira ku kkubo wali nembalagirira balina okuyita paka eri gye nkututte, naye eby'omwana saabiraba naye nga bo mbu yalina naye mbu bano bajjajjaabe baali bagenze naye bano gundi bakasifa basaafiina. Erinnya Jjumba alijjawa? Ejjumba yebba yajja wano okumwanjula wano ye yali Jjumba. Eryeddiini ndyerabiddemukko naye nga ye musajja ayamwanjula wano. Kwali kukyala kwali kwanjula. Kati bakyali bonna oba buli omu ali bibye? Kati nkakasa tebakyali bonna, baafunamu awo entabukatabuka naye nga bawezezaayo emyaka okuva lwe baali bakyala wano, ne bampita nyingire mu nsonga zaabwe
Ninga tekwali kuziyingiramu baali bamaze dda okulabika nti baagala kwawukana nga bagabana bintu byabwe nimbeerawo nga bakola ki bagabana. Eyo poloti eyoku Enago mwalimu ennyumba nezisigalira omusajja ne bantwala eno munda twakyamira awo Kigoogwa munda eyo waali waliyo era ebifo byabwe omukyala ne bamuwa ekyo awo kwenkoma era nemmanya nti nga baagala ne batakoma nensigala kuwuliza buuliza naye nga kyalaga nti baawukanye. Kati ate erinnya lya Kobusinge lyagamba Kobusinge simanyi kwalijja naye engeri gyabadde mubuulizi wa njiri ayinza okuba nga bwe yagenda eyo eri abafaanana eggwanga eryo naye n'afuna okulabika nga afuna erinnya eribajyamu mu kitundu. kitegeeza buli gyagenda kisinzira linnya gyabaali. Kati oyinza n'okwesanga nga ne Busoga alinayo era erikwatagana n'Abasoga naye nga nze agange ge namutuuma geego gyali yati Namugga. kati nga taata owulira bino ebitambula tolimu kutya nti luli bwolwo nga bakuletedde omwana ng'ali mu mbeera mbi okwebyo byagenda akola oba omusajja n'amukolako obulabe okumulya ssente ze gwe ng'omuzadde ekito tobeerawo n'okyeraliikirira? Kale nandikyeraliikiridde naye mbadde situukanga ku stage eyo mbadde kusinga muwulira kubuulira njiri babadde gindi ku njiri naye eyo stage nange ku lwange yantiisizaamu. Kati kikyo kati gwe nga taata kuba muwalawo omumanyi osuubira omwana bamubbako oba gwe kikyoyolowooza gwe ng'omuzadde? Ansa esingako obulungi oba obukulu mbadde njirowooza mu mmwe kubanga mwe mwatuuka ku kifo kyennyini n'oli yennyini ayina omwana oba gwe babbako omwana mwamufeesingako. Nze kyessaafuna kale awo kizibu nnyo okugamba nti tebamubbako oba bamumubbako. Era nange ekituufu ekisingawo obungi mbadde nkirowoozamu gwe kulinda kubuuza naye ddala omwana oyo mwagenda gye yatwala omwana okumujjanjaba ddala byaliyo? So byenkubuuza byaliyo? Mwatuukayo nga byaliyo? Ku ddwaliro gye yagamba nti yatwala omwana amala afe mwabuuzayo byaliyo? Naye yabagamba naye risaaki temwagifuna nga kati bw'ogambye kangendeke wa muzadde we wali kumpi nnyo n'okujja eno mwandibadde musuuka kumanya kiri nange nemmanya nti ddala kyenjogera ku mwana bano ddala mwatuukayo. Okusinziira ku ddwaliro lwe yasookera okugenda abamusindika mu ddwaliro bo baga abamusindika naye nga bamulabako ng'omwana mulwadde omwana muyinyo kitegeeza omwana yaliyo naye wakati awo kituufu omwana aba yafa nga yafa. We yandibadde asinga okubuulira newe nandibadde nnoonyereza taata waani w'omwana azaala omufu yenze azaala omuwala nandibadde mbakyamaanyi nnyo okulabika nti omuzzukulu afudde naye aziikiddwawa naye saakyanjulirwa n'olwekyawo ndi mu bbanga era kyesinza kugamba nti oba yakola kino oba taata w'omwana yegundi oba kati yejjumba nze ku babba oyo jjumba gwe mbadde mmanyi.
yajja kati magezi goyinza okuwanga gwe omuzadde eri abaana ab'obuwala ennaku zino. Abaana ab'obuwala okutwalira awamu mbadde mbasaba banywererenga ku muntu omu, kuba ne bw'aba yeegaanyi bwegaanyi nga tebafunye kugamba nti bamugamba nti gundi twamulabako wano gundi twamulabako wano, ogamba nti kale naye n'ogamba nti oyo omwana wange wa kikazi, kati ani ayinza okuwesimba okulabika nti ddala akuwolereza? Banywerere ku bantu, ku muntu omu. Era nze wano ewange kiri nti ndowooza ne bwe yatondowala nze siziika mujjwa, era bw'abanga taata w'omwana abuze ebiddirira gwo olina okuyiiya wonooziika omwana we. Niyo y'omulenzi ewange ese atera okukubira ku ssimu nemunyumya oba n'essimu nnyini atwala obudde nga takubye? essimu atwalira ddala obudde, kuba nze mutima bwe gunnuma nga twabadde nga abalina omukolo wano nga saamulabye ng'ate oba yamanya wayitawo ennaku ne mukubira nga mwana wange nga tewalabika kiki taata ezo ennaku zankwata ate tuli wala mbadde wala era naakadde ennaku nga 2 ndi mukoowu nnyo naye mubyebale kwe tukoma. Yes. Kati ye nga yejjali ya sawa zino gwe ng'omuzadde oyinza muwa amagezi nga gyaliya ekikulu simanyi nnyo kyenyinza mugamba kubanga buli kimu alabikanga mugezi, kuba bw'ogamba nti omugambe nti omukazi aba alina okunywera waba atudde ngeno kulya nti ali mbalala ali gindi ye agenda nabigenda kati ng'oyo okusinziira ku myaka gye tekibi nnyo kulabikanga emyaka egisinga obungi egiyingizaamu omuntu ekintu teyali nange, yali na nnyina ate n'abeera abantu abagezi kuba yali mu kibuga. Awo akomyewo lwakuba nti omusajja ndowooza yamugamba nga njagala omyanjula ewamu, naye ebyokugamba nti muwe magezi ki, badde ndowooza nti yandibadde byakola bifunamu okuyiga kuba tebimutambulira bulungi. Naffe nga famire buli amulaba nga amutegeera nti mwana wa Kasule tugenda ku mpewo mu bitaliimu, so nga twandigenzeeko mu bintu ebisanyusa. Kati abantu nga balabye omwana tebakubira ku masimu nga bakola biki betwaye ku mwana we, tebakukubira amasimu ag'okumukuma n'okutuuka awaka wano baatuukanga ne mbagamba nti ekikulu mu byo nannyini nsonga gwe njagala okufunamu information. Kakati mwe mubirabye nammwe bulabi bifaananyi nange mbirabye, naye tukibuuze ekifaananyi kiki ekiri wakati awo kinaatwanukula. Omwana tankubidde neŋŋamba ekirungi ku kyonna kati nalindirira ebintu ebyo mwe abamufunye oba ye okulabika nga ampa ekiri mu ddiiro. Ekirungi mwe kati mbafunye ate nnyongedde okugaziwako nti mwatuukirayo ddala omwana we yamusookeza. Nze era byonna byonna nali mbadde nga tebyaliyo kusinziira ku magezi g'omwana oyo, mwabanga yamutwalayo wakati awo waliwo omutuufu w'omwana era y'omwana we ayinza okuba yamutwala ng'eno yali withdraw kumpanya naye nga
oba omwana ddala kituufu abadde eyo ng'afudde era n'omulabika nti omutwala gy'asaana okutwalwa ate abulira atya awo bw'ati abantu nga ebintu kati ekisawo ng'ekyo bw'okisumula n'ekisiŋŋanamu byesitegera nina obudde obukiyongerayo olutunako ng'abantu omufaafi atiisa era bandibadde bakirekawo awo ku stage oli gye yaviiramu oba enewe oli oba agenze mu kyalo nga eno Kawanda oba agenze wa yandibadde ekisawo akirekaawo era bandibadde balanga nti omufu gwe munoonya nti bamusudde gindi nina atawulikikako kirabika nga abantu b'omufu oyo beewala batwala omuntu waabwe mu kufa balabika yaliyo nga baali naye omwana olwafa nga amupiikinga naye nga omufu tayinza kumala gabula olaba ziba ssente kati nga bwendi wano nenoonda obukadde 2 era abalabi balaba nga nkyuseeko mu nneeyisa naye omufu waliwo omutuufu ayamutwala nga yenyini kati gwe muddamu okwogerako naye oba okumukubira akwagamba ki kati takyakwata amasimu gaffe kyakubiri kati bali be yali agambye nti emmotoka yabuliramu omufu waabwe kati bo bali kuki abatakisi kati bo bagamba ensawo teyaliimu kati obutabamukwayo bayinaawo obuzibu bwe balinaawo n'abavunaana oba batya buti kubasiiga linnya bbi abatakisi bo bagamba temwalimu ensawo nga bo kye bakakasa nti wayinza okuba yalimu n'omuntu omulala mu mmotoka yatwala ensawo nga naye woogambye kyenjagala okwongera okumanya omanye ebintu biba bibiri ebiyinza okweraliikiriza kati bw'abanga mu mmotoka temwalimu nsawo obuzibu ennyo obuyinza okubatuukako bano be baali bagamba bannyini mufu babavunaana anti era mbu bwe yawulidde nti we bagenze ku poliisi ewaka naddukawo okujja omukwata bano bannyini mufu oludde keesi gyeri ku poliisi kati keesi bwebeerayo ku poliisi kino nze nkirowooza bwe nti bali olugero olumu lugamba nga nnyoko nga tannafa teweebala muki mukika kati bali obuvumu babugyewa nga ate kabagamba nti mwana afudde ate talabika ate bagende bawaabe anti bo baagala aveeyo ayogera amazima ti omwana siwamu bo kye baagala oba baagala nti oba waffe oba si waffe atubuulire bali be yawa omufu tekino kyetubagaza ffe twagala amazima gokka nze wembadde nkyasinga ennyo okutyamu ku luuyi lwa mbadde ntya nnyo ku luuyi lwa bano ab'emmotoka tibwabanga waliwo abeesimbyemu okubavunaana awo wembadde ntya naye baali abagamba nti omufu waabwe yabagamba nti waabwe ate ne babanga kati tebabamuwadde kati engalo zino zaba muno nyinza okuteekamu ekintu muno nesiteekamu nengamba nti kubamu booti bw'okuba omutali oba ofunye naye gyombi tegiba nga gibaddewo kati oba oli ayali abawadde abuzeewo kati bagenda kukola bati kati wandibadde awo watuufu okunoonya ogenda kubayamba wano omusanzeewo alwawo era alwirawo ddala netuba n'emikolo wano egyedduwa buli mwaka ku Yidi enkulu maama boy
omwana oyo yali alinnyeko wano mu dduwa n'emu. Luno juzi mu kumanyagana yajja ng'akyalina kawiti. Ssebo ekituufu kati gw'ogenda kuba omu ku bo abayamba nti banoonye, naye nga gye banoonyeza awandibadde awasuubirwa teri. Eno omwana taliiyo era n'ebimufaako byonna ndwawo kubitegeera. Era n'ebyo byennyini kasookedde bigwawo tankubiranga ku ssimu. Oba lwe yali ankubira lwe yali ku muliro essimu nga yali ayagala okubintegeezaako, bwe nadda ne ndaba miss call ne muddiza teyaliiko naguno guliko. Kati ate oba kirungiko naawe omuwaddeko obujulizi kati omukubira essimu tekuli teriiko bubeezi. Kale naawe nze nange ekyamagezi oba nekiŋŋamba bannange abo abaafiirwa bamunoonye, alibabuulira oba anaababuulira, naye nga nze eno ebyange byebyo ssebo. Erinnya ogambye ano? Eryange Kasule Swali ki Saalongo, abala banteekako ne gwayambadde jjajjange wano wa wano yali ntuuma.